olugezigezi show ya Rema eyali ku Sheraton. I repeat it. Nzomanyize seluma bashigama seria Montama. Kubanga Rema kale twakiriza yatuka na flatinga nnyo naye kale tugambe nti bambi akoye munene yayagala okuzina atenga munene. We are not trying to body shame munene mukale weight ye neneko. So yagezaako okuzina maybe ndowooza na losing track y'okuyimba natandika flatinga, which is okay. Chiri understandable, but B2C show ya B2C beba singo okuyimba obubi mu show ya Rema. Tuwe kubifaananyi bya B2C bali fresh. So we didn't twali to expecting a performance extraordinary. Nachogera on Monday nzize mudamu mutulekanda. Yes, nchizemu ogwokubiri. Bayimba Bubi baflatinga oba because ekifo kye bagenda mbayite bakibeera mbamanyira Freedom City wa mitanda. Naye nga iyo performance amazima gaddala wallahi billah yali nfu. Kale yes twakiriza Rema yali aflatinga, yes twakikiriza nti engeri gye yali performance ennyo kuba ne mukutandika yali yazina nnyo, so ndowooza eddoboozi ne ligenda bibangawo, temusuubira kiri ku CD kisanga ku stage, ekyo kisanga wa King Sahawokka. So bano abaana bayimbira ddala bubi baflatinga. So team B2C calm down, temuntawanya. B2C batta ekivulu kya Rema in short. Naye yali yennyini kyo yakitta bannange. Waliwo ava okungamba wadde eno mbwe ababana okyova okola practice babeera mu kukola bunyama mbuna bashuga mami bannange. Naye era bano bavubuka beetaaga bashuga mami kyogamba enzengo ebazijjawo ababana balina okweteekamu, era bw'obashuga mami ne weeteeka mu mbiza abo baba balina okusolooza okukuba oluseke. Naye the talented naye ba-performinga bubi katusuubire mutandika okola practices because abayimbi bangi bazze bayimba live band nga bayimba bubi naye bazze ba-improvinga because bwe tuvayo ne tubagamba kati nga bolaba Spicy gundi live okuba live kyali kimutawanya but yakiwa obudde kati naku zino omuwulira nti atereeza olaba ne Shibawa atuyimbira tengerere kwata omwana enaku zino agezaako. So B2C tusuubira kingi in you, so mwetereeze muve mu byabakyala muve mu gym. Ne Lasya Bebekulu yabagambako temulina music ne muyomba. So this year we expect a lot from you. Muve mu gym mugende mukole music mukole ne rehearse. Yes, naye nga mukono abaana ba B2C mwetereeze. B2C fans mwetereeze. Beba mwagala omanya nti siri mwangu mubuuze abafangoni, so mwetereeze saaga akumbabukirako. Mpulira abadaihadi nga basima abadaihadi ba B2C waliwo nankubidde essimu mwana gwe ng'ozoleye but you people